Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga General Yoweri Kaguta Museveni ne Paulo Kagame Rutagambwa ebyabwe si birungi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Jjukira tuzzenga tukuwa amawulire ezimu ku ndagaano ezisayiningibwa n'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo ku nsonga ez'eggwanga erya DRC tuzze tuzikulaga omuli endagaano eyasayiningibwa wakati w'eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Congo ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino ebyogerwako nti byandibanga byebirwanya abayekera ba M23 wamu ne gavumenti ya Felix Tshisekedi, era nga abayekera bano aba M23 bagambibwa okuba nti bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda, kyokka ng'ate waliwo n'envuuvuumo ezizzenga ziraga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda nayo bwetyo erinayo abalwanyi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye nga kigambibwa nti newankubadde ng'abasajja bakulembeza nnyo embeera y'emirembe n'ebirala ebigenda mu maaso, nabo bubinja bw'abayekera obugambibwa okuba nti buvuganya gavumenti zaabwe oba bugendereramu kusuula gavumenti zaabwe mbo nga businziira mu Congo. Kakati ebyama byazuulwa nti bano abakulu balabika nga tageti ya byabugagga bya mu ttaka. Waayita akabanga katono ne tukuwa amawulire ng'eggwanga lya Democratic Republic of Congo litandise okukwatagana n'agamu ku mawanga ag'amaanyi okulaba nga beekwakulako abasajja bano abaliraanyewo, era Felix Tshisekedi n'abakulembeze bano ababiri balabikira ddala nga kirabika ensonga tebazigatta. Kakati wuliriza, we nkugambira nti gino gyawunye dda, gavumenti y'eggwanga erya China yeegasse ku ggwanga lya Amerika okubeera nga nabo bakwatagana ne gavumenti ya Felix Tshisekedi, era nga mu njogera ennyangu kandibanga ke kakolya oba ke kamu ku steps ezisembayo okubeera nga amawanga gano abiri gagenda kubanga gagobwa mu ggwanga lya China, mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ky'olina okujjukira nti gye buvuddeko tukuwadde amawulire nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda wamu n'eya Rwanda mu budde obutali bungi nnyo okuva kati bagenda ku withdrawing amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ng'ensonga eva ku ki pressure eteekeddwawo kye bayita international community. Wuliriza, gavumenti y'eggwanga erya Uganda amagye omuduumizi waago General Muhoozi Kainerugaba yaduumira gye buvuddeko era yawa ekiragiro kyayita ebintu ebyo twabikuwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda gateekateeka okubeera nga gaggyibwa mu ggwanga erya DRC essaawa yonna. Kyokka ng'ate Paulo Kagame Rutagambwa ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council baamuteekako akazito ne bamutegeeza nti alekeraawo okufacilitatinga abayekera ba M23, alekeraawo okubeera nga adeployinga amagye ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'abo abaliyo babeere nga bavaayo. Kyokka ate ekyewuunyisa ebyo ngo bitadde ebbali n'abamu ku bannamagye mu ggwanga lya Rwanda ne bateekebwako sanctions, naye nga bulijjo bwe nzize nga nkugamba nti ku bano ababiri bw'owulirako omu nga kimutuddemu manya n'omulala aba akwatibwako. Kati mukadde kano nga China ekyalina ne poliisi zaayo ez'okubeera nga China teyingirira nsonga za byabugagga birala, nsonga za byabufuzi mu mawanga amalala, wenjogerera njagala okutegeeza nti China ku mulundi guno erabikanga eyagala okuba nga ebavaamu, kubanga China erina poliisi yaayo eyawukanira ddala ku y'amawanga nga Bungereza n'amawanga nga United States of America. China bayina poliisi egamba nti non-interference doctrine, nti bo tebafaayo ku bukulembeze oba bukyuse oba tebukyuse, ffe twagala nkolagana na ggwanga so sina mukulembeze abaaliko. Kati bino bitandise okuvaayo nti China etandise okuba nga naye ekolagana ne gavumenti y'eggwanga erya DRC, ye ekigendererwa kyayo si kulaba nti zino gavumenti ebbiri zikyuka, wabula nkugambye China eringa eyeegasse ku Amerika n'amawanga amalala agali mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati wano obunkenke ne bweyongera, mukadde nga Uganda ne Rwanda bakamala okubeera nga bagobwa. Jjukira wetwogerera nga ICC yalagira Uganda ebyeko ssente zeewa gavumenti y'eggwanga erya Congo, nga kino kikulaga nti Uganda ebadde benefitinga mu byobugagga by'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ng'era ne Rwanda bwe kibadde nga bwe twakusomera amawulire. Kakati ky'olina okumanya kye kino nga bwe nkikuleetedde nti kakati eggwanga lya China lirina endagaano gye bakoze ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era bino bye nkuleetedde bongedde okunyweza enkolagana yaabwe ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kyokka mukadde ke kamu nga n'eggwanga lya Amerika lirina endagaano ne gavumenti y'eggwanga erya DRC okusobola okulaba nga nabo bagenda maaso n'okuba nga basima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Ekyewuunyisa China kakati wenjogerera emaze okuba nga yeegatta ku lwokaano. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni ne munne amanyidwa nga Paulo Kagame Rutagambwa ebyabwe birabika nga si birungi nnyo gye bujja, birabika nga si birungi nnyo mukadde kano, ensonga zirabika nga zitandise okubakyukira. Abasajja bano Abachina okumanya bazibu nnyo ate bannanfuusi. Osooka kulabira ku ntalo ziriwo. Eggwanga lya Russia liri mu lutalo ne Ukraine. China obuyambi bwayo bubadde butono kyokka nga ye munywanyi we. Eggwanga lya Iran
diri ku bugubi kubanga sali no ziri mu kukubwa. China munywanyi we era balina mu mukago gwe gumu ogwa BRICS. Naye ekyewuunyisa China teyina buyambi bweweereza mu ggwanga lya Irani. Kakati kigambibwa nti ne wano mu mawanga gano mu Rwanda China tumulabyeko ng'ayina enkolagano bwe lyawe ez'enjawulo n'eggwanga lya Rwanda. Kakati kirowoozebwa nti singa akaseera katuuka nga kakukuba mukulembeze wa Rwanda kumuggyako, China eyinza obutabaako kyekola, eyinza obutabaako buyambi bwegaba. Bwe kityo ne mu ggwanga erya Uganda era emirundi mingi tubalabye nga bano basikaŋŋana mu mikono, naye ng'era kigambibwa nti era ne kaba kaseera nga katuuse nga kakukuba ono wa wano, era China terina kyesobola kukola. Kyokka era nga mu ngeri y'emu tubalabyeko ne mu ggwanga erya DRC. Naye nkugambye China eyina police yaayo era nga police eyo gye nkutegeeza nti bagita non-interference doctrine. China yeegamba terina nsonga yonna egenda maaso na kubanga egikwasa ku bukulembeze buliko, era nga kigambibwa wano nti ezo system za njawulo naye ng'ebiva emabega wa bino bye tulaba ga envuvumo zigamba nti China eno n'abasajja Abamerika bano bandibanga babeera n'enkolagana gye batasobola kuteeka mu mawulire nga banaakukuba ne bajja ne bakusigira China ne bamukuterawo ng'ekifaananyi okulaga nti China yandibanga agenda kukuyamba mu mbeera enzibu, naye ate bw'otuuka mu kaseera ak'akazigizigi China ne yeesirikira nga bwe tukiraba ku ggwanga lya Irani nti liri mu kukubwa, ono munywanyi we ate w'amaanyi omu ku ba super power, naye akugamba tayina buyambi bwonna bwawaayo, tayina mbeera yonna gy'ateekawo omusajja amulese bamukube. Kakati toyina amundowooza ekulaga nti China okwegatta n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era ne babaako n'endagaano ze basayininga, kyokka nga Congo mukadde ke kamu era eyina endagaano ze zimu n'eggwanga erya United States of America, tekikuwaamu ndowooza egamba nti omuchina ono yandibanga kati ye bino ebirala tebamukwatako. Bwe kanaaba kaseera kakukuba bano basajja be tajja kuteekayo mukono, tajja baterayo mugongo, kubanga n'ebyobugagga mu ggwanga erya DRC baagobeddwayo bano boolaba ababiri, baagobeddwayo. Kakati ate eggwanga lya China lyo lyegasse ku America okubeera nga bainvestinga mu byobugagga eby'omuttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati byenkuleetedde era ngenda kusomerawo n'ekiwandiiko tubeere nga tutambula nakyo, nkuwe n'akatambi ku nkomerero, then oluvannyuma tubeere nga tuyitaayita mu bubaka bwammwe. Bwe nsaba mugende mu comment section mubeere nga mubuteekamu ku mukutu guno gwa Radio TV, bwe tutyo ne ku mukutu ogwa Uganda 24 live ng'era bulijjo. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Gwamaze kyokola kya mutawaana nnyo, njagala kubanga nkugirawo wano akalango kamu kokka, then nzije nkuwa ekiwandiiko n'ebirala byonna ebigenderako ensonga za ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya China. General Yoweri Kaguta Museveni, Paulo Kagame Rutagambwa, ebyabwe birabika nga si birungi. Wuliriza. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Nkugambye ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ensonga zino si nnungi eri abasajja bano kubanga byabwe birabika nga si birungi. Ensonga zirabika zaaboononekedde dda. Kakati nze esazeewo mbeere nga mbikutuusaako ng'era bulijjo, mbeere nga mbikuwa obitegeere bulungi nnyo. Ogenda kutya nkugambye ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kissa kinegula oba kifumba mutuku nga bw'oyinza okuba ng'otegeeza. China twali tumulabyeko ne Paulo Kagame Rutagambwa nga kiringa ekiraga nti balina enkolagana, era tukimanyi bulungi nnyo kyenkolagana weeri mu nsonga ez'enjawulo. Wabula Omuchina tajja kutaasa Rwanda oba tajja kutaasa Kagame ng'atwalaganyizibwa mbiri. Tumulabye ng'asisinkana ne General Kaguta Museveni, era kigambibwa okuba nti era ajja kukola kyekimu nga bw'akikoze mu mawanga amalala. Kuba nkugambye China eyina police yaayo gye batuuma non-interference doctrine, bo tebayingirira bya bukulembeze, bo batunulira nsonga za nkola za kukola bugagga bwabwe. Kakati kirowoozebwa nti ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenzeeyo n'eggwanga lya United States of America likimanyi bulungi nnyo. Kakati gana amawulire oyinza obutagasanga wantu walala wonna. Waliwo wano ekiwandiiko nga bagamba nti while some geopolitical analysts argue that global powers like China, the United States and the UK could theoretically coordinate on leadership changes in Africa, current evidence suggests that China's strategy remains fundamentally different from the West's regime change approach. Nti gana amawanga abiri, amawanga gano
policies zino ez'emirundi ebiri nti ba geopolitical analysts ab'enjawulo balina okukkiriza oba balina belief nti eggwanga lya China, USA n'eggwanga lya UK, United Kingdom, balabika theoretically bacoordinatinga ku nsonga za regime changes ku lukalu lwa Africa ne mawanga amalala. Kubanga kino kyembadde nkuwerako example twakirabako ne ku Nicolas Maduro yali akulembera eggwanga lya Venezuela, baamutwala baamuvuba buvubi naye China teriiko yadde kye yayogera. Current evidence suggests that China's strategy remains fundamentally different from the West's regime change approach. China approach yaabwe yandibanga yanjawulo mukko, simanyi oba bino binaategeerekeka bulungi nnyo n'enkakasa tujja kutegeera kubanga ffenna tulina okubanga tubitegeera ate bibeere nga bitugattako nti wano China eyawukanamukko ensonga za regime change tezitunuulira nnyo. Kakati wano geopolitical analysts ne bakugamba nti kati singa America ekisalawo neeteekawo kye bayita regime change mu ggwanga lya Uganda, China tebigikwatako oba regime bagikyusa oba tebagikyusa yo teyagala kumanya, naye ate teweerabira nti eyo regime ebeebaddeko omuchina ono aba abadde akolagana nayo. Kakati agenda kigambibwa okusinziira ku ba geopolitical analysts, kigambibwa nti bano abasajja ababiri Paul Kagame Rutagambwa n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nti bano ke kaseera akaakazigizigi ke boolekedde nti China singa Omumerika ajja n'ayisa ekigambo regime change mu mawanga gano, China abadde akusibya akatambaala nti already abadde nga mukwano gwo era obadde nga otambula naye era muyina n'endagaano bikoze bitya. Kakati kigambibwa nti ono China alinga akuubira oli paasi, ajja kumuleka akole byonna byayagala, kyokka ne regime enaddako omuchina era ojja kumulaba ng'asigadde akolagana naye nga bwe tukiraba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati ebyo nga bigenda mu maaso, njagala nsooke nkutwale ku kiki ekigudde Congo. Endagaano wakati wa China n'eggwanga lya DRC ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka ereese obunkenke mu basajja abakulu abakulembera amawanga gano abiri omuli eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Rwanda, kubanga wakayita akaseera katono nnyo nga bano ababiri bagobeddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mikutu gy'amawulire mingi naye nsazeewo nkuwa ekiwandiiko ekifulumye olunaku olwaleero essaawa zibadde 3 n'eddakiika nga 5 kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Mining Focus Africa. Mu kiwandiiko kino bawandiise nga bagamba Democratic Republic of Congo and China deepen mining ties amid global minerals race. Jukira waliwo kaweefube oba waliwo olutalo olugenda maaso ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Amawanga gali mu kulwanagana nga galwanira bya bugagga bya mu ttaka. Kakati mu lutalo luno olugenda maaso olw'okulwanira ebyobugagga eby'omu ttaka, kigambibwa nti China nayo mu kwagala okwenyweza mu kugenda maaso n'okukola kaweefube ow'okwenyweza erumbye eggwanga lya Democratic Republic of Congo nga Uganda ne Rwanda. Awo mba njogera ku Paul Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni nga baakagobwayo. Kakati nti ate yo China yo neeyingirawo netegeeza nti bano we babagobye, kakati ffe katuyingirewo. Esayininze endagaano wakati waayo China n'eggwanga erya DRC. Endagaano eno etegeeza ki? Katusooke tumale ekiwandiiko owulire. Chinese President Xi Jinping welcoming DRC President Felix Tshisekedi Chilombo during a visit Beijing in 2023 in China. Wano mu kifaananyi kino kyolabye eggwanga lya China oba gavumenti omukulembeze w'eggwanga erya China yali ayaniriza president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'amwaniriza mu kibuga Beijing eky'eggwanga erya China, era ng'ensonga wano baali boogera ku ezo ezigenda mu maaso. Kakati njagala okutegeeza nti Congo egezaako okulaba ng'estrengtheninga amaanyi gaayo wano mu East and Central Africa oba mu region gye tuyita bagita batya region eno Uganda, Kenya, Tanzania kye bayita Great Lakes region. Congo egambibwa okuba nti nayo eri mu kaweefube wa kulaba nga yeenyweza. Kati gana amawanga abiri Uganda ne Rwanda go gabeere nga gakubibwa tteke, naye nga ate Congo eyambibwako gana amawanga ge gamu ate gabadde gagamba nti oba oliawo oba Uganda ne Rwanda ge babadde balowooza nti gana amawanga ate kati gayamba bo. Kakati onaawulira ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo biri mu kuteeka bunkenke eri abakulembeze bano ababiri nga bagamba nti Congo China deepen mining ties as US pushes rival minerals pact. Jukira eggwanga lya Democratic Republic of Congo ligambibwa okuba nti lyerisinga ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati eggwanga lya America lyegattiddwako eggwanga lya China okubeera nga bagenda mu ggwanga eryo okulaba nga ebyobugagga biba byokyupayinga. Jukira bano abasajja
oba mu America oba mu China oba mu Ngereza tebagenda wantu watali interest. Bano ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti kyebaagala by'obugagga by'omu ttaka Congo byerina, tebalina kintu kirala kyonna kyebaagala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Ulira mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Reuters nga kyafulumye ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu 2026 nga bagamba Democratic Republic of Congo and China have signed a deal to deepen cooperation in the African nation's mining sector, Congo's government said, as global powers jockey for influence in the strategically important minerals powerhouse. Okawuliddako strategically important minerals powerhouse eyo ye Democratic Republic of Congo ye source ey'obyobugagga by'omu ttaka ebikozesebwa mu kumanufacturing ebintu ebisinga obungi okwetolola obutale oba amafactory mu nsi yonna. Kakati Congo, General Yoweri Kaguta Museveni ne Paulo Kagame Rutagambwa abangi gwe baakazaako erya Pirato bano gye babadde bawuzuumira ebbanga lyonna gye babaddenga basiiba, era nga bwe nkugambye eggwanga lya Rwanda lyalagiddwa okuvujjayo amagye gaalyo ne liragibwa okulekeraawo okufacilitatinga abayekera ba M23. Eggwanga lya Uganda bwe twogerera mu kaseera katono nnyo bagambiddwa okubanga bagenda kubanga bawithdrawinga amagye ga UPDF mu province emanyiddwa nga Ituri. Kakati eggwanga lya China mukadde ke kamu ate ddyo ne ligamba nti nange kanzije neegatte ku ggwanga lya United States of America n'amawanga amalala mu ggwanga lya Congo tubeere nga tutwala ebyobugagga ebyo. Kati kino kiba kitegeeza eggwanga lya Congo kigenda kubeera kizibu nnyo okuddamu okulabayo ekyefaananyiriza olutalo, kyokka ate nga bano abasajja ababiri lwe lutalo lwe babadde batwalayo. Kati kino kiba kitegeeza nti gano amawanga abiri abagakulembera boolekedde akaseera akazibu bwe bibanga ddala bye boogera nti waliyo obubinja obubayeekera, obubinja obwo bwandifuna amaanyi newankubadde nga bano abasajja tebasobola bokkiriza kubeerayo. Bwe kiba nga kigambibwa nti gavumenti ya DRC tekolagana nabo, kati ate nga abasajja gye bali mu kwempawalinga kubanga bano abasajja bwe baba batwala ebyobugagga byo eggwanga lifunamu mu ngeri emu oba endala newankubadde ng'ate nekyerifiirwa kiba kinene kubanga China tesobola kusayininga ndagaano na Congo ng'egenda kutwala ebyobugagga eby'omu ttaka Congo neba nga terina kyeganyulwa. Wagenda kubeerawo endagaano ez'enjawulo, wagenda kubeerawo enguudo ezizimbibwa n'ebirala nga wengenda obikusomera. Eggwanga lya USA liri ku nsonga za security kuyambako Congo kulaba ng'esobola okulwanyisa abayekera ba M23 betumanyi obulungi ennyo nti balwanirira interest eza Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Kakati wuliriza, Congo is the world's leading producer of cobalt and holds vast reserves of copper, lithium, coltan and other battery metals. Chinese companies led by top cobalt miner CMOC, Zijin and Huayu already dominate its mining sector, and Beijing is also Congo's biggest bilateral creditor. Congo eri mu kaweefube akulaba ng'egenda mu maaso n'okubeera nga yeesinga okubeera ey'amaanyi wano we twogerera ku lukalu olwa Africa oba mu kye tuyita Great Lakes Region. Eggwanga lya China limaze okuba nga lisayininga endagaano n'eggwanga lya Congo okwongera okunyweza kubanga already waliwo ba investors amakampani ag'enjawulo agadiringira mu byobugagga bino ag'aba China agabadde already agali mu ggwanga lya Congo, kyokka mu budde bwe bumu nga n'eggwanga lya America gyeriri. Kati bino byonna byenkugamba byongera okuleeta obunkenke era byongera okuleeta akaseera akazibu eri abasajja abakulembera amawanga gano agabadde galwanira oba agabadde gagezaako okulaba nga gabba ebyobugagga bya Congo. Ekisooka amaanyi gabwe gagenda kukendeera, influence zaabwe mu region zigenda kukendeera. Ekyokubiri, abasajja abasinga okutambuza kye bayita regime change baba basemberedde kumpi. Onaawulira wano bakugamba eggwanga lya Congo mu nsi yonna likyasinze n'okubeera n'ekyobugagga ekimanyiddwa nga cobalt, era bwe bakyasinze okubeera ne reserves za copper, lithium, coltan n'ebyobugagga ebirala byonna ebyeyambisibwa mu kukola battery. Kyokka nga kigambibwa nti ate amakampani ga China era ageetaaga ebyobugagga bino agamu already gabaddeyo kakati ge gali mu kwongerebwako. Kuliko CMOC, ne kubako Zijin, ne kubako kampani emanyiddwa nga Huayu. Zino kampani zino already zibadde zidominatinze mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati wenjogerera kimaze okuba nga kikakasibwa nti Beijing oba eggwanga lya China, ekibuga ekikulu Beijing, mu kadde kano be bakredita oba be bakyasinze okuyiwa omusimbi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kati bano bo bali mu kyakutwala golodi na kukolagana na gavumenti eriko, tobabuulira oba weetaaga regime change oba weetaaga ki. Kyokka ate ekyewunyisa eggwanga lya America ddyo n'ekya regime change bakitunuulira naddala mu mawanga ge bamanyi nti tegakolagana n'ono alike Congo. Kitegeeza
obunkenke bwolekedde abasajja bakulu abali mu buyinza bw'amawanga gano bano aboogerwako nti be babadde bali mu kutabangula emirembe mu ggwanga lya DRC okusobola okwebbirayo ebyobugagga eby'omu ttaka, okubbayo ebyobugagga ng'embaawo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. However, the United States of America and other countries seeking supplies of the minerals needed for electric vehicle manufacturing and the energy transition are also quoting Kinshasa. Ukitegedde nti bino nga bigenda mu maaso n'amawanga ng'eggwanga lya United States of America nalyo liyina ekyobugagga kye lisinga okwagala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ekyobugagga ebyobugagga ebyeyambisibwa mu kukola emmotoka ez'amasannyalaze. Kigambibwa okuba nti electric vehicles eggwanga lya America ze bakola ebyobugagga ebyo minerals ezo ezikola ezibayambako okukola bino bazijja mu ggwanga lya DRC, era kyova olaba kigambibwa nabo tebasobola kuleka Congo kubeera nga abagendako. Kati waba wagina kubaawo nkolagana wakati w'Omumerika n'omusajja Omuchina. Kati enkolagana wakati w'Omumerika n'Omuchina singa ebaawo, kakati bano ababiri bano bakafindiizi oba togenda kuddamu kubawulira nga bafuguma. Kakati njagala okutegeeza ebyobugagga by'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bigenda kuyambako bannansi ba Congo okulaba ku mirembe nga gwe Munnayuganda oba oliawo tonnaba kubeera ng'ogirabako, kubanga abasajja bano ababiri aboogerwako tibandibanga be baliko obuzibu balabika essaawa yonna bagenda kubanga baamuka eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku biragiro ate ku bunkenke obugenda okubanga bubateekebwako gavumenti y'eggwanga eya America wamu ne gavumenti y'eggwanga erya China, kubanga ne China nkugambye eyingiddeyo newankubadde nga buno butera okuba ng'obubadi. Buno butera okuba ng'obubadi olw'ensonga nti bano abasajja ababiri batera okulabwako nga balinga abakwatagana. Wuliriza wano. Nga bwe nkugambye nti eggwanga lya Democratic Republic of Congo lifuuse entabiro olw'ebyobugagga eby'omu ttaka bye balina. Kyokka ng'ekyebuuzibwa eggwanga lya America n'eggwanga lya China ani agenda okusinga okuba ng'akwata ku nsonga eno, era ani agenda okuyamba region okubeera ng'efuna emirembe. Jjukira nkuwadde system Abachina gye batambulirako n'enkuwa system abasajja abazungu gye batambulirako, naye nga kirowoozebwa nti bano bacali bandibanga babeera n'enkolagana. Omukulembeze w'eggwanga lya China n'omukulembeze w'eggwanga lya America balina ebibaawula, balina system za njawulo. Oli ayina endagaano za njawulo, nono ayina endagaano za njawulo. Wabula ate kigambibwa nti bano bayina ebibagatta kubanga bonna bagezaako kwempawalinga muntu oyo gwe babasaze. Wuliriza, ngenda kukulaga gano kye bayita strategic differences, naye nga ate zonna ku nkomerero ziringa ezikwatagana, kyokka nga bwe zikwatagana gwe abeera takwatagana n'omu oba wedde. Kati China na America balinga tukitwale nti ba mukwano, then mulimu omuntu ow'okusatu. Kati ate bano ababiri we badde ebbali nga bageyo oli ow'okusatu. Kakati bano abali wakati w'ebintu bino bo balabika nga kibalimu tebakimanyi. Bagamba nti primary focus eya China endagaano gye balina wakati wa China ne DRC, infrastructure for minerals, refining and industrialization. China eri ku nsonga za infrastructure. China egenda kukwata eggwanga lya Congo eberengeri ezimba infrastructure yaalyo, enguudo, amalwaliro n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, nga yo bwetwala minerals ebyobugagga eby'omu ttaka ne refinery n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ate eggwanga lya America security support especially in the Eastern Democratic Republic of Congo nga naye etwalira bya bugagga bya mu ttaka. America egenda kuba eyambako Congo okusobola okwegobako abayekera ba M23 n'obubinja bingi obuliyo. Simanya amagye ga Rwanda, simanya amagye ga Uganda, simanya bikoze bitya. Kati ate yo sekita America mwejjira, ate yo China ejjira eri mu infrastructure. Bano ababiri bonna bagenda cooperatingira ewantu nga tebaagalawo bugugulu, tebaagalawo ntalo oba tebaagalawo bugulumbo. Kino kiba kitegeeza balina okukwatagana at some point. Kakati gwe bano bakafindiizi bessaawa yonna bagenda kubanga bagobwa. Established dominance major owner of existing large scale mines. Eggwanga lya China ligambye okuba nti lyeriyina mines ezisinga obungi era obunene mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka wano nga bakulaga US DRC partnership emerging challenger recently signed minerals for security deals. America yo ya signing endagaano era nga ye emerging challenger owa China mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Long term industrial chain building, smelters, refineries. China bebimu kwa byegenda okuinvestingamu, focused on diversifying supply chain away from China.
kakati ate eggwanga lya America ligezaako okulaba nga supply chain eggwanga lya Congo likyuka libeere nga liva mu ggwanga erya China then lidde ku ggwanga erya United States of America. Jukirayo America nakugamba kiki kyereeta mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye nga bano ababiri byonna bye baleeta bikuba bano era bijja bano mu ggwanga lya DRC teweerabira nti bano baalagirwa dda okubeera nga baamuka eggwanga erya Democratic Republic of Congo essaawa yonna. Wano nga bakugamba General Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame bakugamba boolekedde akaseera akazibu olw'enteekateeka zino China n'eggwanga lya America lye balina. The influence of General Kaguta Museveni and Paul Kagame over the Democratic Republic of Congo is currently undergoing a significant shift as the United States and China intensifying their competition for critical minerals. Influence y'abasajja bano gye babadde balina mu ggwanga lya DRC etandise okubanga eshiftinga, etandise okubanga ekendeera, obunkenke butandise okubanga bweyongera oluvannyuma lwa China ne America okuyingira mu ggwanga lya DRC ne baba nga batandise okubanga bateekawo embeera nga bwe nkutegeezezza era nga bwe nkulaze. Wano oli wakugambira nti bano bacali bandiba nga bakwatagana nga beefuula abatakwatagana, kumba omu alabika avuga mupiira gwa munne, naye ebyo si byange, nze nkuwa bino bye nninako obujulizi. Wano bagamba while regional actors like Rwanda and Uganda have historically maintained influence through cross-border trade and military presence, the landscape is being reshaped by high-level geopolitical agreements. Nti newankubadde wabaddewo ba actors Rwanda ne Uganda nti babadde ba maintainize influence ez'enjawulo naddala ebweru w'amawanga gaabwe, era ndowooza wano tufokasinga ennyo ku ggwanga erya DRC wenjogerera ng'ebintu bitandise okukyuka. Eggwanga lya America n'eggwanga lya China batandise okubanga bayingirawo, kano kaba kabonero akalaga nti ekirooto eky'entiisa eri abasajja bano kirabika kitandise okubanga kiboolekera. US Minerals for Security Strategy in December 2025, a landmark US-DRC Strategic Partnership Agreement (SPA) was signed in Washington. This deal essentially trades US security guarantees for preferential access to copper, cobalt and lithium. Eggwanga lya America mu December 2025 basayininga endagaano gye baatuuma US DRC Strategic Partnership Agreement. Eno bagisayingira mu kibuga Washington DC eky'eggwanga lya America, nga diiru eno egenda kuyambako eggwanga lya America okugarantinga okubeera nga bagenda kubeera ne access ku byobugagga eby'omu ttaka omuli ekyobugagga nga copper, cobalt n'ekyobugagga ekya lithium. Kakati ate n'eggwanga lya China bwe kityo bwe kiri. Marginalizing regional influence. The US brokered Washington Accords 2025-26 between Paul Kagame and Felix Tshisekedi aimed to formalize the mineral trade and reduce the illicit flow of resources through Rwanda and Uganda. Wano bunkenke ne bweyongera. Waliwo endagaano gye bayita Washington Accord eggwanga lya America gye basayininga ne Felix Tshisekedi. No, Kagame gye yasayininga ne Felix Tshisekedi ng'eggwanga lya America lye liriwo nga witness, era bagisayingira mu kibuga Washington DC eky'eggwanga lya America. Mugijjukira nagibagamba. Kigambibwa nti eno eri mu kwongera kulaba ng'ebyobugagga bino ba byeddiza kugamba nga biva mu mikono gy'obubinja obwo banga kugamba nga obubinja buno bugibwayo ebyali mu ndagaano eyo nabibagamba nga byonna byongera gena maaso n'okunyigiriza Paulo Kagame ne munywanyi we, era wayita akaseera katono olw'okuzaalawo endagaano ezo Paulo Kagame abasajja be ne bateekebwako sanctions. Kakati wano bali mu kukulaga nti bali mu kugibwa mu ggwanga lya DRC essaawa yonna, kyokka ate nga singa bagibwa mu DRC amaanyi gaabwe gaba geetemye, okurisika obuyinza bwa bubeera buli ku risk kubanga baba tebakyayina we bagenda kujja makanda. Despite US efforts, China remains the dominant player as of March 2026. Chinese firms control over 50% of Congo's cobalt production and own 15 of the 17 largest copper cobalt mines. Nti ate n'eggwanga lya China kw'oligatta kubanga nalyo ligambibwa okuba nti wetwogerera lina 50% ku byobugagga by'omu ttaka mu ggwanga erya Congo, naddala ekyobugagga ekimanyidwa nga cobalt production yakyo bacontrollinga 50%. Ate nga kigambibwa nti n'ebirombe ebya copper ne cobalt China ku birombe 17 erinako 15. Kakati bano ababiri batandise okunyweza eggwanga lya Democratic Republic of Congo, nabali ababiri nabo batandise okubanga ebyabwe biboononekera era essaawa yonna onaawulira. Kakati wano bakugamba Paulo Kagame is facing significant pressure. The US recently sanctioned the Rwanda Defense Forces to curb its alleged support for M23 rebels, who control key mining areas like Rubaya. The US-led peace deals require Rwanda to withdraw troops in exchange
for legal economic integration in the mineral sector. Nti Paulo Kagame n'eggwanga lye oba n'obukulembeze bwe boolekedde era bali mu kaseera kakazigizigi oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okubeera nga baatuuka n'okuteeka envumbo kubamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Rwanda okusobola okulaba nga bakendeeza ku maanyi ge bayamba oba ge bawa akabinja ka M23 abagenda maaso n'okontrolinga ebitundu ebirimu eby'obugagga eby'omu ttaka okusingira ddala ekitundu ekimanyiddwa nga Rubaya mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo. Wano Paulo Kagame Rutagambwa obunkenke ne bumweyongera gwe mwawulirako ng'agamba era ng'ageegeenya oba nga bakuyita kola ki ng'amookinga ebigambo sanctions wetwogerera takyasobola n'okukyogera kubanga yawulidde sanctions kyezikola ye bamaze dde okubeera nga bamukolako. Kati ate ku saidi ya Uganda wuliriza General Yoweri Kaguta Museveni continues to be a major transit hub for DRC gold, with the gold exports reaching $2.7 billion, 37% of its export earnings in 2024-2025. However, the US and the DRC are pushing for more transparency to ensure minerals are processed within the Democratic Republic of Congo rather than being smuggled across the border. Nti wano ne General Kaguta Museveni naye ayolekedde akaseera akazibu olw'ensonga eggwanga lya Uganda libadde lyekukusizaamu ebyobugagga eby'omu ttaka naddala golodi era ng'ava Congo naddala wuliriza export earnings ebitundu 37 ku buli 100 Uganda bibadde efuna kyokka mu golodi w'e Congo obumbi bubiri n'obukadde 7 eza sente eza dola naddala mu mwaka gwa 2024-2025. Kati kigambibwa teggwanga lya Amerika okuyingirawo n'endagaano gye basayininga mulimu obuwaayiro obutakkiriza bya bugagga bya mu ttaka kutwalibwa ate mu mawanga malala nga bibbibwa oba mu makubo amatuufu. Bagenda kubanga babiprocessingira mu ggwanga lya DRC wano Uganda oba gavumenti ya General Kaguta Museveni baba bagitemyeko eba tekyayina kya bugagga kyegenda kufuna okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wano naawulira ng'abakulu ensonga zitandise okuba nga zigenda mu maaso n'okuba nga zibatabukako. Nakugambye China yeeyina kye bayita non-interference doctrine eyo ey'okubeera nga tebakkiririza na mubiri ebyokukyusa obuyinza. Kyokka ate America ne UK balina kye bayita regime change approach ey'okulaba nga singa oguguba singa obeera ng'oli mu kalubo gye bali basobola okukujja mu buyinza. Kakati abakulu bano y'ensonga gye boolekedde. Nga bulijjo ntera okuwa ku bigambo bya musajja wange amanyiddwa nga Ashama abangi gwe mumanyi nga owa foreign policy n'abanga ate agattako ettaffaali oba agattako ekigambo kye ku bigambo bye mba nkuleetedde. Njagala ne ku mulundi guno mbikuwe ebyo byenkakasa nti oba oliawo bikwatagana n'emboozi gye nkuleetedde era nga oba oliawo wandyetaaze okugenda maaso n'okubanga obimanya nabyo kambikuwe ate oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Bagiyita Red Zone TV eno bagiyita Uganda 24 live bwe tunaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna naddala gwe atanaba kubanga osubscribinga. Mu byonna genda mu comment section teekamu obubaka bwo obw'enjawulo tujja ne tuba nga tubuyitaayitamu ate ensonga ne ziba nga zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Wuliriza zize nkusomesa ekintu kino nenebaza Katonda olw'obulamu nti nkyaliwo munnayuganda n'otegeera ekintu kino. Nakugamba nti gwe tategeera kintu kye bayita Berlin Conference of 1884 kye yali etegeeza to 1885. We just keep it here at Shama Fat D3 Media. Gwe teekako notification o subscribing wobanga tonnaba kusharinga gisharingire bano nakugamba twetaga miliyoni 4 okumanya ensi gyefugibwa muze ngenda kuwa civics mumanya kye mulimpa oshegere ekintu ekyo. Nabagamba nti abantu bano aba Berlin Conference bano China, Russia, America, USA ne France abantu bano tebasobola kulwana tebasobola wabula time etuuka nga bagala birage muko kumanyi okitegera ani kati buli kaseera kano ke baagala okweragiramu amaanyi bano ba dictator ba Africa bakaaba not only Africa wabula ensi ekaaba nti omuntu yenna ayagala okuva ku policy emu kubanga bano nakugaye bakola world order bino ebintu eby'ekyanga kyange ebyo babira bagala ku shaping world order nti agwo tututemu nnyo kati naffe katutwalemu naye nga always bano ba dictator be bakaaba lwa busiru okitegera nakugaa nti abantu bano bo tebasobola kulwana lwaki wetutunulya King Leopold wa Berlin Conference of 18 abama mwita Leopold abalala bamwita Leopold katugende n'ekyo negwe kyobumanya nti yali kabaka wa Bungereza. Kati ojja waneeno nti wetukama Berlin Conference eno nti bo tebasobola kulwana kubanga ki tusooka tutunulya kiki ekyaleetesa Berlin Conference eno okugikola kyali ki. Berlin Conference eno kyagitandisaawo
lwaze zaali entalo ezaba colonial masters oba ba colonial powers abali bazze okwagala okufuna amatwale nga bagenda banoonya ebyobugaga byali banoonya okusobola okukola ki okusobola okubeezaawo ensi zaabwe okitegeera kati entalo zino ze baali balina zaali z'amaanyi nnyo nti omuntu omu atwala ettwale olwokubanga oli abadde alina ekyobugaga kye yeetaagayo ng'ajja n'akola ki n'amukuba okitegeera n'amukuba n'alimutwalako era entalo zino twazibako ne mu Africa nga ne Uganda is part of these battles lwaki Bungereza si yasooka okolonizinga Uganda nkiddamu tebakulimba nti Bungereza ye yasooka okolonizinga Uganda no please ensi yali Ottoman's empire under Ottoman's empire yali nene nnyo Oman kwa yagwa kuba tulina ba Omani Arabs abasookera ddala ku coast bebasooka okolonizinga Uganda then Germany nejja ku Ottoman's empire oba Oman then ate Bungereza nejja ku Germany naye twalina agreement nti Uganda n'akazinga ke bayita Zanzibar kali tekalina colonizingibwa nedda bali balina okukaleka in space wabula Germany ono yali alowooza by then nti yali w'amaanyi nnyo kati Bungereza n'agenda n'awamba Zanzibar wabamba Zanzibar agiteeke wansi wa control ye Bungereza najja n'amukuba wamala okumukuba n'amutwalako Zanzibar then Germany najja ate mbune Uganda kati nayo tugitwala endagaano mbijjeemu Bungereza najja n'amukuba ne tufuna Anglo-German agreement yawaayo ettwale erya Uganda ne Germany mu mikono gyani egya Bungereza so this is the hypocrisy eri kweyo gundi eri Berlin conference kakati olina okubeera historical nnyo okutegeera emizannyo gy'abaana abasajja nabuga nti bana abasajja balina emizannyo gye batuzannya webamaze okulaba nti Paul Kagame ne Museveni bawedde nkiddamu China wemaze otegeera nti Paul Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni bamaze okumaliriza mu ggwanga Democratic Republic of Congo tebakyalinayo se then China kikyekoze China egenze ne signinga deal ne Felix Tshisekedi kiddamu China eri mu deal na Felix Tshisekedi kakati zino empuuta bazikasuse this is how they are bajja ne bakuwagawaga gwe nolowooza nti oli wa kitalo okitegeera bajja ne bakuwaga nolowooza nti oli wa kitalo nowaga bonga bakuzanya mindset basobole kubanga bakimanyi nti akaseera ako yengeri gye basobola okukunyigirizaamu nga weetaaga obuyambi okudduka batandika okubba ggwe kubanga nakugamba nti awo ebintu oba bibaguza ku black market Uganda stage gyeriko kati ebintu babitunda ku black market lwaki tiba capitalist wedde bamala dobbi sanctioninga tebikyafuna noteekako embago kati yo China ebitwala ku speed ey'ekitalo okitegwe ebitwala ku speed ey'ekitalo webanga oli abadde ebitwala times 4 kati ebitwala times 10 kyobula birombe bino batandise okubayo abantu wagagaizo n'endagaano bazitadde mu mikono gya China abantu bagoba ku speed lwaki China ekiraba nti Museveni ne Kagame bagenda kati China okukola kiki eyina okubabba mukana akaseera then government wejjempya China ateddemu era ekwatagana ne government eyo naye kino bakikola batya kubanga watugamba mujja kumbuuza Shama watugamba China ne America tebakwatagana yes tebayikwatagana mu maaso g'abadikiteeta kubanga baagala kukyusa world order eno era omuntu abanga akulwanyisa ne mubeera bakyali nawe oyina okulwana kakati wali ku Berlin conference oba ku United Nations Security Council America yagala sigaza dominance wabula Russia ne China emugamba ndiogenda bivaamu kati zino bano we bagenda okukaaba bano nakugaye bano bagenda kukaaba China already etandise ogenda mu ndagaano naye ekintu kino kikola kitya luli nga Museveni ne Kagame bakyali ba dominant under Joseph Kabila mu byogaga bya Congo China badde binamu omukono gw'amaanyi era ne percentage nene era ne company z'aba China zibadde nnyingi nnyo nga balina endagaano ne Congo naye nga aba beneficiaries bizibe bani ye Museveni ne Kagame okitegera kati ekyo jukira America yali mu sleeping ng'akyali yeebase kati bagenda okulaba nga economy ya China enedduka speed nnyo kati China ne America ne batandikawo olutalo economic war China ne bafominga akabinja kubayita ki BRICS okulwanyisa Omega kubanga China yali akimanyi tikamaze okufuna control eya rare earth metals ze beetaaga rare earth ewaabwe newaffe teziri rare kubanga ewaffe ziri common metals eziri mu Africa nga ziri rare ewaabwe balaba nti balina okukozesa opportunity okuba dola bale mu dominance ne baleeta akabinja kaki ka BRICS kubanga bakimanya nti Africa erina ebyobugagga bingi ate raw materials bazijja mu Africa wabula ne market stop overs nga bamaze okuproducinga ebintu bino balina kuzijja mu Africa kati nga balina okulwanyisa America kubanga bali bakimanyi nti senga batuuka ekiseera ng'America ontakyasobola bakuba sanction ng'akozesa American dollar bajja kubasobola okufukamiza America ono nangamba naye entayi musaagala luli twali twebase kati tujje tubayiribe okitegeera ekintu ekyo kati bano buli balaba omuntu ng'aweddemu amaanyi nga bakola ki nga bagamba kati tuzeeyo mu reconciliation China egenze mu ndagaano ne Democratic Republic of Congo naye mu ndagaano eno kiri kitya njagala ojjukire already America eyina deal ne Democratic Republic of Congo egirina eya 50% mineral for security deal bagirina era nga eri mu kutambula mu kugenda maaso nga wetwogerera amagye ga Rwanda n'aga Uganda
gali mu kufuluma ki Democratic Republic of Congo wabula akabinja ka M23 essaawa eno tekaliyo ke basuubiza Kagame tugenda kajjeyo kaleme kutereraizinga tekaliwo bakaita ka FCLR era nga tekali mu ggwanga lya Congo kali Burundi nga kakulibwa Jean Rock Habyarimana yakakulira okitegera ekintu ekyo kati ono 50% jana kitegeeza nti dominance mu byobugagga bya Democratic Republic of Congo America yebirina kati ono agenda kubeera nga akola deal ne Democratic Republic of Congo nga ziri control ono tebagenda mu wagundi ya amaanyi nnyo nti supply chain eri ajagala ojjukire company gye nakugamba abali bagiyita batya erinnya lyayo nja kugijjukira gye baawa nti yerina monopoly kati gowe nawe nayagala okusayininga endagaano eyo neggwanga ya Democratic Republic of Congo olina kuyita mu kati China erina kuyita mu kampani z'Abamerica okufuna ebyobugagga byaki bya Democratic Republic of Congo kyekigenda mu maaso olunaku olwaleero China emaze okukitegera ndi Museveni ne Kagame g'amaanyi gabawedde nakugambye bano bakyali kungulu balaga nti b'amaanyi naye munda bano bakyali bawedde akati ne ba partners babadde batandise okwesigulirako okuli omuchina ate kasitola abo muchina nga agenze manya ne Russia agenda goberera nkiddamu kasitola abo muchina nga agenze manya no mu Russia agenda kugoberera. These are kicks of a dying horse. These are the last stages of these dictators kubanga akazannyo kano bakabala bubi okigera akazannyo kano bakabala bubi otherwise abantu bano tebategeera kintu kye bayita Berlin Conference tebagimanyi nakugamba nti ebizibu byaffe bitandikira ku Berlin Conference kati kowe nawe nayagala okwadressing ebizibu bino okubivaamu olina kutunulya Berlin Conference eno yali ki target yayo eri etya China, Russia, America, Bungereza, France zajja zitya okuba nti ze zitopinga United Nations Security Council nga basigala batano nga under Berlin Conference waliwo ensi ezaali ziwere 18 bano bakifuna batya kati ebyo ebibuuzo ebyo nakugamba whenever you answer the question why lwaki osobola okufuna answers ku buli kibuuzo kyo weetaaga kino kye nabagamba nti bano basaaga nkiddamu bano basaaga China ne Russia tesobola kubayamba kubanga ki tebasobola kufiirwa nabo interest zaabwe omumerika olutalo lwabaleetedde mbu kulwaba n'ababiri no please ensonga lwaki obalabye basaze diro nakugaba ebintu ebituuka ku Rwanda ebituuka ku Uganda Rwanda ne Uganda bonna be bamu omuntu yabatwala mu bibira bye Congo y'omu era omuntu ayagala okubajjayo y'omu wabula China ne Russia tesobola ku drowninga na bano babiri tesobola egenda egambe etya katufuneyo akatono bakugamba nti emu esinga 0 nkiddamu emu esinga 0 luli wadde ffe tubadde tubinako monopoly era nga kampani eziriyo nyingi zaffe America najja n'azigoba mu kampani eyakusinze aba yakusinze katukole ki katukakane yessaawa China ne Felix Tshisekedi tutule ku meza ninaku ezino endagaano zonna America ezimanyiko kubanga line gye bakozesa investinga mu byobugagga ya Democratic Republic of Congo ate channel ya America okitegera ya America kakati omuchina agambye Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni bye twale mana yes baawukanye Congo bawedde okitegera ekintu ekyo abanga bawedde Congo eno China Uganda kyangu nnyo yegobye ku bana ababiri kakati kitegeeza tekyali business omuchina wetwogerera essaawa eno omucommunist agenze kola business na Felix Tshisekedi under American watch America agenda okulaba kakati bakulu ekyali kibawaga kyeki I told you but you don't listen nabagamba nze ebintu byensinga okusomesa wano biyamba nnyo NRM senge ebeera ebiwadde time nekola ekituufu kyerina okukola to avoid the consequences. Yes, Paul Kagame didn't listen to me, has lost China now. Aluzinze omuchina tasobola kwatagana na Paul Kagame mbu aleke Felix Tshisekedi tasobola. Omumerika tasobola kukwatagana na Museveni aleke Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. This is the shaping of these policies. Zonna zino ensi zeetaaga bya bugagga kwezeetaaga kati abadenga abawaga abatenga abalaga nti nze wendi ngenda bayimirirawo at last omusajja yegasse ne worst enemy wa Museveni ne Paul Kagame gwe bayita Felix Tshisekedi yetafirwa business no please this is who they are eno gye bayita Berlin Conference and off. On the other hand Ibrahim Traore amaze okukkiriza diiru z'Amerika kidem Ibrahim Traore amaze okukkiriza diiru z'Amerika ekibayita Berlin Conference wakati awo twalina confrontation y'amaanyi nnyo n'akabinja ka JNIM ako akakaba jihadist ako twali tulina confrontation z'amaanyi nga France, America ne Bungereza bagenza okukawagira naye bagamba nti move kati Ibrahim Traore gyalina okukola kusika ba colonial masters nali manyi Ibrahim Traore tamanyi Luganda kumbe ng'alumanyi Ibrahim Traore n'abasika kati ba democracy babivuddeko nakugamba nti ono democracy
agenda kukola senga ogenda against their interests. Senga ogenda against their interest. Ne wona acha chalotya, ne wona papa lotya, democracy ajja kukola. Naye obanga okyali mu interest zabwe, obanga bo bakulaba nti obanyigiriza no bateeka ku kisenge, they go into submission ne bagakati bya democracy tubijje bali. Example ye Ibrahim Traore. Ibrahim Traore atandise okusayininga deals ne United States of America. Ibrahim Traore agukubye munda. Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni yesaawa kakati beeralikiriye nti n'omuntu abadde alina okuba wa ssente ekituufu akimanyi kiddamu. China ebadde ekimanyi nti ssente ezisinga zigenda mu byabugagga naye nga tefaayo mu byabugagga bya Congo bye babba naye nga tefaayo lwaki kubanga ebadde ekimanyi nti ssente ze zidda. Okitegera baba bagenda ne babba ebyobugagga n'abawa kakati essaawa eno tasobola kubawa kubanga akimanyi bawedde kakati funding ani agenda okugibawa. Ani agenda okugibawa twetegereze nakugambye luno olutalo lugenda kuggwera nga Museveni talina ntebe, Paul Kagame talina ntebe, Samia Suluhu Hassan n'ekibiina kye tuli 50-50. Yes, tuli 50-50 kubanga alina enteeseganya ze yatandise okukola. Samia Suluhu Hassan ekibiina kino badde tebannakiteekamu nnyo lukongolo nga we bali ku NRA eya Uganda ne Rwanda eyo nga bwe baliko. Akati ono ye akyali awo 50-50 naye bano ababiri bo bali mu kaseera kabwe akakawungezi. Kakati tuba nti ne China nayo yegase ku Felix Tshisekedi nga tulaba eri abadde pro-Russia Ibrahim Traore ne China ate atandise okusayininga deal ne United States of America. Bano bo tebeerinaako buzibu. Burkina Faso ne Mali mu Sahel region percentage ennene eri mu control ya Russia. Ndowooza mu kirabi ekiri mu Congo ye opposite y'ekigenda mu maaso mu Sahel region. Russia yebadde ina deal ennyingi ne gwanga lya Burkina Faso wano aba Sahel region. Ne kati no America naye agenza agamba okay we nakuŋŋaanya eri gye siri dominant ne nkuŋŋaanyayo ko ebyobugagga ebiriyo nenzija ne wano wennina amaanyi kitegeeza bano mbasinga kiddamu we nakuŋŋaanyayo ebyobusamambiro bwenfunyemu nenzija ne wano wembasinga amaanyi kitegeeza mbeera mbasinga. Uganda ne Congo tebimanyi ezo Sahel region tebazimanyi mu byobugagga. Kakati kyovula wano mu Great Lakes region wa afiirawo kakati ne bana ba China batuuse ne bagamba okay Felix Tshisekedi wakwata 50% n'ogiwa bali line gye wateekawo gye tulina okugufuina mu byobugagga yabali yesinzikiriza nange agenze mu submission. Kakati bu Paul Kagame atuula eri natandika okusala amateeka agwe Felix Tshisekedi. Mu Paul Kagame ye tateesa na Felix Tshisekedi nga ne bano wa powers these super powers batula ne bagamba okay awo tusinze omupiira katujje tukole business. China egenze mu business nga America wegenze mu business ne gwanga ya Burkina Faso oba Sahel region okulaba nga maliza deal zino na kugamba it is only Africa that has stupid leaders. Abasiru okitegera it is Africa that has stupid leaders but these guys are very smart and very wise. Ensonga lwaki olutalo nalo nolubalukawo mu bana abantu bote basobola kuwa byakulwanyisa ku stage bamanyi nti wagenda bakulekawo muguniro nakuba n'omusanyaza n'akusanyaza osobola okuba ebyenfuna. Entalo zonna ezigenda mu maaso mu Ukraine America teyagala mbu Ukraine wangula olutalo kuba ekimanyi tesobola tuwangula naye eyagala at least esanyalaze Russia akwate sente nnyingi nnyo empitirivu okugenda mu lipeya ng'ono ye wagenda mu maaso wekyo bwe bakibala nti ono era agenda sigala nga afukaamirya America okigera. Kati ne Russia ne China okuyingira olutalo lwa Ukraine nakugaye that is an achievement to us. We should celebrate lwaki nti kakati ne bano nabo balina okukola ki balina okusupplyinga Ukraine ebyokulwanyisa akube infrastructure za America okulaba nga akola ki nga muteeka mu submission then bakole ki badde mu business. Nono America naye alina okukola repairs naye nakugamba nti America alina teeke gyazanya muzina entalo zakola senga mama zetegereza nnyo. America jana kuba okitegera agenda n'akola budget ye n'amanya nti olutalo luno lugenda kunkostinga bwe ruti nti yes kakati katugende tumukube bwe tumala okumukuba tuwambe ebyobugagga bye tumala okubiwamba sente zitukozeseza mu ntalo zino zikole kiziddewo ekyo bayita mu America ni bano ba capitalist bano ge magezi ge balina ndi ajana kuba ye repair oba damage ye okugitteekawo ate gwe kennyini gwa musasula okitegera ebyobugagga byo bye bisasula kati bajja ne bawamba Maduro okitegera Maduro sente zonna ze bakoza mu kuwamba Maduro amafuta ga Venezuela bebagali mu controller company zaabwe ze ziriyo okitegera ekintu ekyo kati ye abala kakati ng'osanga banna Uganda nga bakugamba mu America bagenda tubba ebyobugagga byaffe nonsense
akati bagenda kukolera bwerere bo bakolera bwerere tebasobola kuyamba nsi etalina byabugagga ekyo tebakikulimba kubanga otunulya Berlin conference eno yali yakunoonya raw materials ze baali tebalina okusobola okutransforming ensi zaabwe from agriculture to industrialization okitegera to industrialization okuva mu agriculture kakati gwe Munnayuganda ali eyo oweweeta kabutombwa akakati bajje bakolere bwerere bagende oli musiru gosobola obikola ebyo okitegera nechi it is the smartness of a leader esobola okuba leadinga magnitude y'abana abantu egenda kubeera nene exploitation enabeera nene oba ntono ekiva ku bwongo bwani bwa mukulembeze wabula nga mwina abakulembeze nga Paul Kagame ne Museveni temusobola kufuna lwaki because they are greedy okitegera bo baagala kufuna nga bo nesenga ba empowering abantu baabo ne bagamba okay it is Africa for Africa okitegera nze nabagamba sirabawo nsonga lwaki Paul Kagame abadde nga tatula na Felix Tshisekedi sijirabawo wewe anti China ne America basobola okutuula ne bagamba mukulu ntaddeko akazi tosoko okeneze sanction ezo zonkuba mukulu zikendeeze kono okay ngenda kakkana mukona ekyo ogenda okukola toddamu kumanyiro ndabisa petrodolo gigamba ko kinti soke tubireke mukko ebyo okitegera ebyo naye bano bo mu Felix Tshisekedi yatasobola kwogera na Paul Kagame Museveni mutasobola kwogera na His Excellency Kyagulanyi ate nkukakasa bagenda kujjako akabinja ka BRICS ako kalaba kagenda sigalawo mu Uganda nga weekali era nga ne business bakola ati ya minimo yensonga lwaki Uganda eno under Idi Amin Dada teyava mu BRICS teyava mu NAM teyavaamu NAM kasigalawo akabinja ako ninga kali dormant usiga nga kali dormant era ne business za Russia zibaddenga zigenda maso mu Uganda era nga balina bibobugaga bibadiringamu usigira naye mu bano bo bakulaga mbu nze okwogera ne Kyagulanyi yabayina okujja nonye mutwale bano bakitafe mu bufere mbalete bakomeza u political dwafu bona boogera mu Museveni tasobola kwogera na Kyagulanyi agenda kulagalo nkiddamu agenda balagalo ndoza mu kyebe kati kyabakoze Congo it is the main man himself ebintu ebituukawo e Congo Kyagulanyi ono yabitinkula nkiddamu ebintu byonna bene ebituukawo e Congo Kyagulanyi yabitinkula naye kati waka abaana ba people power muyingirira nnyo entale zitabakwatako kati mulaki mukoze abasajja e Congo muyingirira entale zitabakwatako abasajja mbagobeseze e Congo ne China gye baali bamanyi nti egenda bbawa gundi egenda bbawa kasente abaana ba people power ne mugayiwamu omulyo ne mugayiwamu amazibbu ne guzikira kakati yo China egamba sigenda nammwe bano abaana ba people power omulyo gwe batinkule ne Congo inze sisobola kugenda boy ne Uganda nayo bagenda kugobayo kati nandibadde na assurance nti Uganda anjirina kubanga ki endagano zonna Uganda ezisayinize unlike Congo ndi babadde mu bufere ne Uganda ezisayinize naye ate era omuchina ono watunulya third factor ngono tajirina omuchina yeyongera okweraliikirya kakati omuchina atandise enteekateeka ze ez'okweyawula ku Museveni ne Paul Kagame nga asala line nadda ku side ya Felix Tshisekedi wabula ne mu ggwanga erya Sahel region essaawa yonna njagala mujjukire nti Paul Kagame yagenda n'asinkana omwana ono Ibrahim Traore ng'ayagala amusabe ku magye Ibrahim Traore n'agaana Museveni yali yagala kuleeta Ibrahim Traore mbwa haipinge muhozi kaine lukaba nga ne date basi stage nze ne tubaga abakulu musaaga tojja kumuleeta waffe Ibrahim Traore ogeza n'olinnyayo thank you very much abaana ba people power Ibrahim Traore teyajja mu Uganda kitegeeza ki nti abantu bano babadde balina nnyaka kwate ku Ibrahim Traore wabula oluvannyuma lwa igino gy'abakubye kitegeeza nti tebakyalina buganzi ne mu bakomunisiti gyabadde baagala okuddukira nga bava mu polisi ey'abakapitalisiti kubanga bano abakomunisiti oba abasocialist bakimanyi nti bano senga people power ebavaamu newe babeera nga bawadde sente zenkana zitya all that in vain kubanga we bagwa tugenda babuuza zino looni bakulu mwazituwa mutya twazibasabako zakolawa mukitegera kati balina okufiirwa ensonga lwaki asazewo mu China yeekwate ku Felix Tshisekedi ate yeekwata ku Felix Tshisekedi kitegeeza yeekutte ku Angola weekwata ku Angola yeekutte ku Ibrahim Mo then Ibrahim Mo ye connection ya His Excellency Kyagulanyi ndowooza mu kirabi bano mane ane nye we are not seeing them in the next Sanja we are not seeing them in next years to come end of the dictators the brutal dictators abadde bakola omusayi ku lukalo lw'omuddugavu kitegeera ekintu ekyo kakati nga n'akasiti ke babadde basibiddeko olukoba ak'omu China nako kasazewo ne kagamba nti ze sigenda fiirwa business ensi yange tegenda kudeclininga economy olw'okubanga ngenda ne bano abanyiiza bannansi baabwe ne babeetamwa no please babagambye mwe mugende tulibasangayo emagombe kubanga gye balaga tekyali mirembe yonna kakati wetuba nti ne China ebavuddemu for God and my country Uganda.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.